Mwene bibadde ku kitebe muli mu biraba era ffenna tubiraba bigenda mu maaso. Nooza kipya kike mubadde musuubira okuva eri abantu abo. Okuva eri abantu abo mwe nga bannayuganda musuubirayo ki? Ebyo byennyini bye tusuubira. Ebyo bye bali mukola bye tusuubira era y'ensonga lwaki tupolomotinga ekigambo kye bayita protest vote. Oba mukitegeera? Ebyo byennyini bye bali mukola bye tubasuubiramu. Era y'ensonga lwaki tuli mugamba bannayuganda nti bannange tugenda mu kalulu ak'okwemulugunya oli w'ebikolwa ebyo. Kati ebyo tebibamalaamu manyi ate tebibakaabya. Nze banaye ekinnuma nnyo okulaba ffenna tuli bantu bituluma. Naye tweyongere bweyongezi maanyi gye bakoma okukola ebintu ebyo ne mukutuka emitima baba babawiininze. That's why babikola mwe mumenyeka emitima. Temumenyeka mitima mulemezeemu. Bannayuganda nze teri kintu ebintu ebyo bituluma era ffenna bitunyiiza. Naye omuntu okutula mu sawunde ekaaba lwakuba olabye ekyo okaaba. Kaakati mu kaseera kali nga tutuuse mu protest vote goloza ki ekigenda okubaawo. Ebyo ebintu byennyini bye bakola bye tubasuubiramu. We don't expect anything new or anything different from those people. Ebyo byennyini bye bakola bye tubasuubiramu. So temubasuubiramu kukola kirungi era okutuleka kwabwe ne tukola ebintu byaffe mu mirembe. By the way kyekibeera nga surprise. Kibayinza okukola ne twewuunya. Naye ebyo bye bakola tebisobola twewuunyisa era y'ensonga lwaki tuli mu ggamba bannayuganda tugenda mu kalulu ak'okwemulugunya ke bayita protest vote nga tugenda mu kalulu ak'okulaga obutali bumativu lwaffe olw'ebikolwa ebifaananako bwe bityo. Oba okitegeera. Kaakati abantu ababadde mu geeti nga bali mu mirembe gyabwe bali mu kuwandiisa abantu bagenda kwesimbawo. Babaleetera batya amagye ne poliisi ne batandika obbakuba mama masasi bakoze musango ki? Ababadde batakubye nalaale bali waka waabwe bali inido bali mu byabwe bawandiisa abantu baabwe. Tewaliwo yadde na meeting, tewaliwo nti oba press conference, tewaliwo ki. Goloza lwaki bavudde baba bagezaako tusala muliro na kutulaga nti ebyo mubive nako. Kati gwe bw'omenyeka omutima n'otandika okukaaba maama laba kye batukoze n'okaaba kitegeeza bakutadde we baagala obeere. The only way you can win your enemy to be successful in what you are doing, the only way we are going to win this regime and those actions, our success. Okitegeera tugenda bwetu engeri yokka gye tugenda kwegamba okuwangulamu okunyigirizibwa kuno kwe tulimu kwe buwanguzi bwaffe. So don't expect anything good from those people. Ebyo bye tubasuubiramu era baba poliisi temuddamu kulowooza nti balina ekipya kye bayinza okukola oba balina ekirungi kye bayinza okukola. Ebyo byennyini bye bakola bye tubasuubiramu. Ebyo ebya COVID, that is politics. Kubanga bakimanyi bali mu politics. Ekigambo COVID bali mu kireeta either they want kufuna ebinyonyi bibiri n'ejjinja limu. But stopping their opponents to move around the country. Nga beyambisa akagambo ke bayita COVID. But we don't have COVID in Uganda. We don't have COVID in Uganda. Even in the whole world, COVID yaggwawo. Okitegeera. So Museveni just akimanyi nti COVID yamukolera mu 2020 kati n'ensonga lwaki ayagala kuddamu amuleeta amwekwekemu. Naye tebigenda kukola. Ekyokubiri bw'aleeta COVID mu kaseera kano jjukira amawanga gonna gaamuggyeko ssente ng'ate yeetaaga ssente zagenda okuyiwaayiwa mu kalulu. Buli muntu yenna gw'olaba yeesimbyewo nga si wa NUP. Bano simanya ba DS simanya baki balina ebibiina biinaawo bye simanyi ba PFF ba whatever biki bakakere bonna yagenda obbafacilitatinga bonna yagenda obbafandinga. So that old man needs money. Kati bw'aleeta ebirwadde ng'ebyo either ayagala funding from European countries or from World Bank or from where agamba banja agayagala okulya ayagala world kugamba ensemu w'obuyambi. Okitegeera ayagala ensemu w'obuyambi oba okitegeera nga bayita mwaka akakodyo ka COVID either ayagala buyambi kuva bweru wa ggwanga na kustopingirako bamuvuganya kutambula around the country. Those are two things Museveni zaleetera ekigambo COVID. Era gwe bw'owulira ekigambo COVID tuzudde cases zino sima tuzudde cases ziri manya eyo ye target kusitopinga bamuvuganya kutambula around the country kubanga talina any option talina excuse yonna katayagala kuleeta COVID nga excuse n'okufunirako ssente mu mawanga g'ebweru okumuyamba nti yafunye obulwadde mu ggwanga lye. Ebyo by'ebintu bibiri Museveni byaleetera COVID. Naye bino mbusimanya balumbi ekitebe ebyo baabikolakola dda. That is not news. Babikolakola dda ne babba computer ne babba registers ne babba cards ne babba buli kimu ne batuuka n'okubba obukofiira na buli kimu ekitundibwa mu kitebe. Kati kipya ki ky'osuubira okuva mu abo abantu? Nothing.
That's why we are just saying protest vote. Yensonga lwaki tuli mu kubitambuza ekigambo ekitibwa protest vote. Yensonga lwaki tuli mu kubunyisa enjiri y'okwenunula. That's because of those actions. Ebyo ebintu bye bali mu kukola bye bituleetera amaanyi agoogera ku kigambo protest vote. So please Ugandans, don't be intimidated. Don't be heartbroken. Don't be in fear. Don't do what, just move on. Buli lwe mukoma okuteekawo resistance omusajja gye mukoma omunafuya. The more he do those actions and you resist, the more you will win him. But the more he do those actions and you surrender and you go back forward, the more is going to win you and to oppress you and to kill you. Oba mukategedde akantu ako. Nze ebyo tebikyantiisa mbiraba ne binnuma naye tebikyantiisa sitabeerawo nti oba nkaabe waki mmanyi kye tugenda mu kununula ggwanga era ebyo ebikolwa byennyini bye tuli mu kulwanyisa katolooza tugenda kulwanyisa ki nga tebakoze ebyo byennyini bye bali mu kukola ffe bye tuli mu kulwanyisa era bye tuli mu kuwakanya so bakyabikolera ddala kubanga nabo stage gye balimu ebyo byennyini bye balina okukola tebakyalina kirungi kye bayinza kukola bannayuganda babaagale so kati balina kukola ebyo byennyini kubanga bakimanyi olwedde twabakoowadda okitegeera ebyo byennyini bye bakola byebyo bye balina okukola mu kaseera kano tusuubirayo kipya nnyo kiveeribbo so please just mumbeerezeemu nga musomesa njiri ya protest vote tugenda mu kalulu tuli mu kalulu k'abavubuka olwedde akalulu katandise era akalulu ketugendamu tukimanya ebyo byennyini bye bigenda okubeeramu tetusuubirayo kya mirembe tetusuubirayo ki naye ffe kennyini tukozeewo ky'okuyimiriza ebyo bye bali mu kukola eyo ye answer protest vote feke nyini ebyo bye bakola bikyamu era bibi naye ffe bye babikola era ebyo bye balina okukola ffe bye babikola tukozeewo ky'okubistopinga obutaddamu tukolebwako oba bo kennyini okulekeraawo okuddamu bikola kati eyo y'ensonga gye twagala okuzuula nga yeeriwa ye protest vote oba mukategedde so mubeereemu muleke kwekubagiza nakkaaba tetukyalina budde bwa kukaaba nakwekubagiza tebukyaliwo tetukyalina budde bwa kukaaba nakwekubagiza no way tukimanyi tuli mu lutalo so don't expect okubeera mu lutalo ng'oli ku kaweweevu ng'oli ku kaserengeto no ebyo bye balina okukola kubanga betulwanagana nabo kati ffe nga ffe bye bali mu bikolako tukozeewo ky'okukola ki okulaga nti nno naffe twedefendinga that is the only solution we have to look after but ebyo by'okukaaba crying is not going to give us anything please bafutusojja bagamba nti batidde kwebyo ebyabaddewo nnaku lweggulo yadde nti babaguddemu ne beekangamu naye tetegeeza nti batiitiizi kubanga babisuubira era babadde babiexpectinga era nakugamba nti nekivaako okubanga beetegekera akalulu ke bayita protest vote kubanga basuubira nti bino byonna bijja kubaamu intimidations na buli kimu nga bw'okimanyi abantu bano bwe bakola nti naye beeteefuteefu okubanga babaawo era balwanirire obuwanguzi bwabwe era nga tweyongerayo ye musajja mukulu Fred Kajubirumbu ye naye avuddeyo nayongerako eddoboozi n'agamba nti byonna mubikole teri covid teri ki lwati mujja ne mutataganya abantu abali mu mirembe gyabwe kubanga tewabaddewo kintu kyonna ku kitebe kujjaako kwabadde kubanga bareceiving mpapula z'abo abaagala okwesimbawo era abaatwala luli nga babadde just bakomezaawo mpapula zaabwe ki ekivaako ng'ova eri ate otataganya embeera eyo tuwulire ekyagamba alinze mujje ku TV mutandika agaboozi gammwe gano gaagana agaboozi gaabwe gaagana agaboozi gaabwe Ministry officials say there are indications that another wave of COVID-19 infections has begun. What we are some areas must be locked down. Otherwise, we shall be overwhelmed. Otherwise, we are going to see our system overwhelmed, our workers overwhelmed. The lockdown measures, which could be positive cases of COVID-19 from 2 arcades in downtown Kampala have also been confirmed. One is Namaganda Plaza and the other one is Galilaya. These 2 arcades. So, let me ask you one question, madam. Namaganda and Galilaya, are those arcades closed officially or they are still operating? Because when you officially say that those 2 arcades
they have people who are infected with the COVID-19 virus. So are those two arcades closed or not? They're not closed, they're still operating. So whom are you fooling? There is a say that never fool a fool before fool fools you. Tosi wazanga musiru nga musiru tanda kusiru. Zabakulu tetuna tukakusari siru wala. Muulide bulungi nnyo. Wala sobola kugamba from nowhere COVID yasokedde mu Uganda. Tosobola kunga from nowhere COVID yasokedde mu Uganda. Mwasose musindika eri ebunyolo mafuta. Kubanga mukimanyi nti mwagala tandikira eyo. Kati mulese mu Kampala wakati. Ekiramuga nti asaasanya mutandika oteekawo operation za mwezi ekiyayi. Never fool a fool before fool fools you. Munnange tosiriwaza musiru nga musiru tanda kusiriwaza. Tuwe muzanyirako twamalirira mu mukozese buli kimu kyemwetaaga okukola ne mujja tutegeera. Mutegeera ebibozibozi byabwe. Era mugenda kulabako Nyandwe ngazze ku TV nga atemerezanga magga amamira. Ate kati enamba zikuze, ate kati taxi tuziyimiriza, yokwebuza mbiveeko mwambale maski, polisi tubalagidde mujjewo buli kimu mugarewo nga amaga bwana mane balabugalo binda butekano wansi. N'ateekawo press conference n'atandika okwogera kati bw'ati bwagenda okukola. Naye ffe tubalinze tetulina buzibu. Naye ffe tumaze okutegeeza bekikwatako bonna nti mukikozesanga political tool. Because previous elections uses the same tool. Now the ongoing campaigns, before even, you are now announcing Ebola. The only country in the whole world which has announced officially that they have COVID-19. But with the connection with the other country which I've mentioned, they have the same plan. Because the other want to help Museveni to legitimize his statements that there is COVID 2025 in Uganda. But we don't have that virus or outbreak. We don't have it. Mukitegedde bulungi nnyo ekintu ekyo. Kati mukyala Dana Musenero, Ruth Achenge, ndowooza mugende mubbe bantu bammwe ffe eyo tetuliyo ndowooza mutegedde bulungi nnyo. Nsonga ya COVID-19 ne bababuuza ekibuuzo lwaki COVID-19 aba akomawo mu ggwanga Uganda nga tugenda mu kalulu. Lwaki nga tugenda mu kalulu? Bwe bavaayo aba ministry ne balangira mbu there is indication nti mu Uganda ate COVID-19 akoze ki akomyewo. Nti ezo zonna baabagwamu era baabategeera nti buli we tuba tugenda mu kalulu muteekawo embeera okubanga mutangira abantu okukampeininga. Ate nno kyandiba kituufu nti tulabye ebbanga eryo liweddekawo President Yoweri Kaguta Museveni abadde yeetooloola. Tomanyi oluusi yali ali mu final touches ze ng'ayagala kukola ekiddako nti balookinge eggwanga. Nze naawe ninga mpola tujja kuba nga tubitunuulira. Katuvuddeko eyo bannakibiina kya NUP bagambye nti waliwo omuntu yabadde ababega era nti omuntu oyo yazze n'abatuulamu naye ne yefuula foot soldier oba ne yefuula munnakibiina oba ne yefuula omuwagizi nti oyo yabadde akola alipootinga buli kimu ekyabadde kigenda mu maaso ku ground. Bunambiro babadde bakyali awo nga wepo babasazeeko mbuli yazze n'obukodyo nga yefuula kumanyi nnyo ku TikTok n'akusaba ennamba y'essimu ye lwaki mbogerera ka kutukwaleyo tuule ebibagamba. Buli agenda okulaba message eno nkusaba ogintambulize. Omusajja oyo tubadde ku kitebe. Omusajja oyo ng'ebigambo byakozesa bino ajja n'akwebuuzisa. Ntera nnyo okulaba ku TikTok. Bw'amala okwogera nawe n'agamba mpa ku nnamba y'essimu nja kukubirako nina bye njagala twogere. Omusajja ono y'omu ku bacoordinators abadde mu kitebe munda ng'acoordinatinga n'abasajja ba JAT. Era mu kufuluma nga tufuluma ku kitebe bwe tuti omusajja abadde ne pisto ate ng'obwedda ali mu kitebe munda. Omusajja oyo mumutambuze video emutuukeko ategere nti ze mukubye ekifaananyi mu lobadoba style azze nengamba nina okukola nga bwe kisoboka okumukuba ekifaananyi. Kyagulanyi tugamba twebereremu omusajja gwe nkubye ekifaananyi mu ngeri yonna mutambuze message eno yonna era mulabye akavuyo konna akabadde ku kitebe. Oyo omusajja ya coordinatinze abadde ne pisto era tunulaawo ku nsawo ye ebadde ezimbye. Ekyo kiri ku intelligence yaffe ku kibiina kuno twebereremu omusajja ng'ono ayiseewa ne pisto.
obiwulidde munange bikyagendera ddala mu maaso abaana nabo bali aweya sikulowooza nti bali awo fa nabo ebigenda mu maaso babiraba mpolampola naye era nga tukyali ku bintu oba tukyali ku nsonga z'ekitebe ekyalumbiddwa nkyeyongera okuba nga nkuwa endowooza y'abaana ba futusojja nono tebatudde era tebatidde. Olunaku lwaleero poliisi erumbye ekitebe. Naye poliisi lwaki erumbye ekitebe? Waliwo abaana abakwatiddwa bateereddwa mu makomera nga bo bali mu mulimu gwa kulwanirira nsi yaabwe. Naye nga waliwo bannabyabufuzi ate abazannya emizannyo gyabwe baagala kukolerako mannya na kubamanya. Dikiteeta yatusindikamu abantu bangi nnyo bagenda okujja eno ewaffe bazannye emizannyo gyabwe naye nga bo kye babala kufuna kaadi. Gwe Kasajja gwe simanyi kaweesa kendeeza emizannyo gyo kitegedde. Kendeeza sala ku mizannyo. Bino ebintu tetuli mu byakusaaga. Okitegedde mukendeeze ku mizannyo gyammwe. Genda omobilizinge bannayuganda. Okitegedde genda obuulire bannayuganda ebiina okulondesa. So si kujja kuzannya mizannyo gyo ne Museveni ku kitebe wali eri. Otandika okuzannya katemba weefule gwe bakubye. Kati waliwo abaana abateereddwa mu makomera. Gwe Kasajja gwe. Amasasi ge muyitinganya agakuba ge bakuba basobola n'okuttiramu abantu. Gw'oli mu kuzannya mizannyo na Museveni wo muli mu kutumanyiira bumanyiizi. Ovudde eri gwe bakutadde bamaze okkuta. Gwe tetuli bafala nnyo nno mmwe. Tetuli bafala nze nkubuulira. Bakutadde bamaze okkuta odduse weddusizza eri okomyewo weewonyeza mbo bakusitudde. Mbo akomyewo bamusitudde. Gwe musajja gwe simanyi kaweesi Stefani mutujje mu muzannyo gwammwe ne Museveni wammwe. Osegedde mwe mbali mu kuba promotinga bu promotinzi mujje mukole eno obuvuyo. Naye ng'eri waliyo abaana bakwatiddwa bateekeddwa mu makomera. Waliwo amasasi agayitingana gasobola okukwatiramu omuntu n'afa. Gw'oli mu kwepromotinga mbu oyagala kwepromotinga oyagala nsi ekutegeere. Bangi nnyo bapolitician bagenda kujja ne kaadi ezo bankutte nze gwe bankubye nze bankoze bino naye ng'onoonya ekimukubya ne kibula nga talina na kye yakoze kinyiga Museveni kiri awo naye n'akulaga nze gwe bakubye buli kaseera beefuula bali mu makomera. Mwe mutujje mu muzannyo gwammwe mutujjire ddala mu muzannyo gwammwe. Bino ebintu bye tulimu bya ddala. Osegedde ono si katemba basajja si katemba mujje katemba mu bintu bino ekyo nkikubuulira. Osegedde gwe Kaweesa Stefani mwetereze mujje katemba mu bintu bino. Osegedde nze nkubuulira bonna bannabyabufuzi bangi talina ground ye ayagala kwepromotinga tafaayo oba waliwo abafa waliwo abakubibwa oba waliwo abattibwa oba waliwo ye ayagala kwepromotingirako kubanga ayagala kaadi. Okisegedde ate Museveni yabasindika era yabawaaga amagye ne poliisi bagende bateekewo show fe tubeera abo bannange eno lengera bamukubye wuuno. Mwe mutujje mu muzannyo gwammwe abantu abamu tujja bagambako ekyo nkubuulira. Ndowooza obiwulidde talina bigambo biwamu eri bamu abantu abamu ye bagambye nti batandise okuba nga baleeta omuzannyo mu struggle. Batandise okuba nga baleeta ki omuzannyo mu struggle era bagambye nti wano tewali muzannyo. Abantu abamu mbu babasindikayo obusindisi mujje ate muleete oba mutataaganye embeera nti wowe omanyi nti tobisobola biveeko kola ebirala okusinga okujja ate nga ozze kuwuddisa. Agambye ye tatya mujja muvuma mujja mwogerera kyemugenda omwogerera kye batamwogererangako mbu naye yafiira ku mazima era nti byayogera biba bya ddala. Naye ng'embeera bwetyo weeri
munange nkugamba nti webale kubanga wekumidde ku NCK TV era waba oliyo nga tuna subscribinga kekade subscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga amawulire tukyalina mangi nnyo nyini ddala kugamba kugambye nti tuze kalira nywera ebisigadde nkomawo nabyo tova